nenda bavubawo sema yes abalabe bafa abalungi abali ku Map Media TV n'abali uw'omukisa tubalamusizaako nnyo ne Ronde Transporter gyali emabega w'ebyuma tuli late mu eddakiika mmeka zokka honorable ayina gyatuleese eno tuli mu late eddakiika nga 2:3 naye nga kye twabasuubiza kye kino tuli ne honorable Nyeko Derrick ate side wali ne tubeera ne Mr. Mosh live gonnanga bw'oyagala okgamuyita ne Mr. Mosh live abamu bajja kumujjukirirako mu kantu kali nti Bobi oba agenda katongoza agenda tuwa ku ssente tusobole okutongoza Bobi akadodi so botyo bwe tuli tugenda kusooka tubabuuzeeko then ate tugenda kubanga tukomawo mutubuulira eddoboozi bwe liri bulungi be mulaba emabega wano baana baffe ba ghetto tutuulidde ddala mu kitundu kya ghetto mu Namuwongo wakati omulungi aliko Map Media TV aliko ow'omukisa nze Swabula Kiganda nkubuuzaako nti osibye otya emirimu gy'otusaako engalo nnaku olwaleero tusazeewo tunoonye Honorable Nyeko Derrick akulira Minister of Defence akwasaganya ebyobukuumi bya president we bakyogera mu Luganda bwe ndi nayo nnaku olwaleero Nyeko Derrick ate nga omwami eyeegulidde erinnya Mukwata live ndowooza teri akyamusinze wiiki eno abaana bagambye bad of the week anyway tuli ne Honorable Nyeko Derrick sebo buuza kuba tulaba ate tweyongereyo. Yes, abantu baffe mwenna batulaba ku Map Media wamu ne Obumukisa TV online TV okusookera ddala twagala okubeebaza n'okwebaza Mukama Katonda abasobosezza okutwegattako leero mu ghetto gye mutusanze Kasanvu. Specifically mutusanze eno olunaku olwaleero okubanga tubadde tuze nga tulinayo emizannyo kyali waffe ze yategese ejja poolo era egikuŋŋaanyiza abavubuka bangi nnyo. Olwokubanga ffe kifaananyi ffe kya ghetto ate nga ffe ghetto ne tugamba eri gye mubadde mwagala otusanga mu zoofiisi ebyaffe katubikolere wano ensi tulabe engeri gye tufaanana ne gye tuva bategeere bulungi nnyo kyennyini kye tutegeeza bwe tuba tugamba nti pulezidenti waffe Kyagulanyi yava mu ghetto ki eri yakamooca eno ya Kasanvu eno ya Namuwongo eno ya Wabigalo eri ya Gaba kati ffe ab'omu kibuga Kampala yeno ghetto gye tukuliddemu nga tetunaba kufuna buvunaanyizibwa bwa kubeera babaka buvunaanyizibwa bwa kubeera minisita avunaanyizibwa ku presidency ne security n'entambula yaffe mu kuludda oluvuganya nga tetunabafuna buvunaanyizibwa obwo twasooka kubeera eno wansi era ghetto netuzimba netufuula kye tuli so kitukakatako ebiseera ebisinga naddala nga ku Sunday olunaku olwaleero mu nsanze nga nina bakulembeze baffe omuli kansala Mosh awamu ne kansala Wafula Ivan nga tutuze okulaba nga tukwatirako bakyali baffe mu ghetto era tubokyezaayo mubaka president yatugamba we mujja mu bakyali baffe nga bano naddala nga beetegese nga bali organized kubanga tulina ekifaananyi kyetusiiga ensi abantu kye baagala kye batuteekako ntabo people power abantu abasinga ba ghetto baafaako ng'ate si bwe kiri they are organized just babulamu mukisa ogwo gwokka so nga minisita wa presidency ne security n'ebyokwerinda mbaaniriza mu kitundu kyange ekya Bakirye East Kasanvu era noza mubalaba teri agambayo security gulugulu balowooza nti ojja ebintu n'obikola mbula bulungi bo basirise buli omu asirise it is the ghetto and the ghetto moved to parliament the ghetto is moving to the presidency so and anytime soon the ghetto is going to organize the country tuwe Mosh live tubuuze zengera kusooka mbayiseemuko kano mukajjukira nakabayigiriza wali emmanga tugenda gamba we ngamba eno mu ghetto mugala tukola bagaya eno mu ghetto mwekubire mu ngalo ez'akabenyo mukube mu ngalo ez'akabenyo kimala nakali okagala tujja kakola nga tumaliriza amanya Sendi Mosh African oba abasinga gwamanyinga Mr. Mosh live era nga kugamba tino nze nchikirira Makindye East 3 erimu Gaba ne bamune Kansanga mpozera kitegeezebwa nti no nchikirira abavubi bonna abo mu Kampala ekitundu kyange kirimu abavubi ba student ne ghetto so katwana wenzize
izo ghetto zonna zaffe tuli mu kibuga Makindye mutera okulaba nga nkozesa akagambo Makindye city twagala Makindye tuke ku mutindo gwa city yetengeredde ng'ensi endala ziri bwe ziri nti nno buli kabuga katono kama ne kafuka city y'amaanyi kibeerawo kitya ng'osanze ghetto zaffe nga zino akano kagatteko ekibeerawo kitya bw'osanga ghetto zaffe nga zino ne mugezaako okukulaakulanya abavubuka abalimu ne mugezaako okukwata ku bavubuka kiba kitegeeza nti nno buli kitundu ekikulaakulana kiba kyongera ku kibuga ekinene kiba kyongera ku ggwanga eddene so ensonga lwaki tuzze wano mu Kasanvu tubeere nga tuyisamu ne bakyali baffe bakozeewo pulojekiti ya pool bakoze ebintu bingi nnyo kiba kirungi nnyo ffe gye twava eno gye twatandikira so tulina okuba nga tuddayo emirandira giri eno abantu abali wano boolengera bano be bakulembeze abalina okubeera mu ggwanga lino Uganda ndowooza obalengera bona njaga obayiseemu kamera bulungi abali emabega ng'okkiriza nti gwe mukulembeze gamba people power people power our power mwekubire mu ngalo ez'akabimwe kansala wafula mbalamusiza banyabo ne basebo abatulaba eyo amanya nze Wafula Ivan Lord Councillor atwala Kisugu Bukasa ne Wabigalo era olunaku olwaleero tuzze eno wansi gye tukiikirira okubanga tutumbula ebyemizannyo nga muganda waffe Sere abadde ategese olunaku olwaleero puulu era weetuli wano tweyanza Okay tweyanziza akano kankakwasize ddala omukulu ko kabeeraawo tekavaako ne baba abantu nga tebatuulye Honorable tugenda kubeera mu bumpimpi olwaleero lwa Sande twagala tukuleke n'abantu bo ate naffe tuddeyo kulikayo kansosoke kukulisaayo mu ttuwa zonna nga bwe twatambula twalina bane kansoke kukulopa twalina okubeera ne Honorable Nyeko before kugenda South Africa naye yatulimba era security ya president eri group sebo nsooka kwebaza ku kintu ekyo kubanga yatugamba nti ndi wano kumpi nzija twali okulaba twali South Africa so security naffe ffennyini tutuuka ekiseera ne tukkiriza nti president ali safe kubanga twalina okubeera ne Honorable Nyeko before president naye ate kyatwewuunyisa nga president ali eri tugenda okumaliriza nga ate tulina musika ate nga amawulire gaba gaweze polo Honorable tubadde mu kutambula country wide tubadde mu tour zonna tugenda kuyita mu bumpimpi tusobole okuziyitaayitamuko katonotono kulikayo abantu baffe abageto tubalabye tulina video zetugenda okusaayo bannaffe mujja ziraba zetugenda okusaayo Honorable gye tusooseeyo kifaananyi kikyolaba abantu bano abageto nga bakyabakkiririzaamu ne country tour yonna gye tubaddemu mu phase 1 ng'abantu babakkiririzaamu kabadde ki akaliwo oba kyakulabira ki oba kusomoozebwa ki kwe mulaga eri gavumenti ya Museveni? Okusookera ddala gavumenti ya Museveni kyesinga okutya be bantu era ebadde egezezzaako ebiseera ebisinga okulaga eggwanga oba okulaga ensi nti abantu tebakyatukkiririzaamu oba nti abantu balowooza nti kaali kawaanyi era nga bagezezzaako nnyo okulaga nti pulezidenti waffe takyalina buwagizi oba nga bagezaako mumuteekako ekyobusosoze mbw ate ye bamuwagira wano mu Buganda ne tugamba naye si bwe kiri kubanga ffenna twalaba akalulu engeri gye kaatambula kalimu okutta kalimu okusiba abantu kalimu okubuza ballot papers kalimu okukyusa abakozi b'electoral commission ku ddakiika esembayo twalaba bakandidates baffe be baabuzaawo era n'abo abaasobola okugenda mu kkooti ne bagenda ne ffe ng'abaali mu kalulu abantu balonda president waffe Kyagulanyi Ssentamu era mwakiraba ne mu bungi Ajeno Museveni we yalabanga embeera egenda mutabukako n'ateega covid of course yaliwo ffenna twamumanya naye waliwo n'ensi endala ezabeera mu kalulu nga teziri mu covid naye we yalaba abantu bangi nnyo balina ennyike ku mutima ate nga tebamwagala era nga bagenda kulonda ne bakola nga bulijjo era covid ono we yajja ne bamutakingisa advantage ne bataking advantage of embeera eno era ne twekanga nga abantu baffe bangi bwe basibidde mwalaba engulu bakwata abavubuka ne babasiba ebigere ne babasuula mu nnyanja ne Kasese bakwata omuvubuka ne bamukuba emisumaali bino byonna nno ekituyambye ng'omugigi guno n'okuba nti tusobola obitereka olw'okubanga nti tuyina omutimbagano abavubuka ne mu ghetto na buli wamu kati tetwetaaga nti direct media olumu eyinza okusonsolamu baneetematema biki ebiba bigenda mu maaso naye ebyo bino byonna tusobola obikwata ku butambi bwaffe ate ne tuvaalako n'obujulizi bwabwo obulaga ensi yonna ekituufu ekigenda mu maaso mu Uganda
emyaka mingi nnyo emabega nti General Museveni abadde bino abikola nga bwe yajja mu nsiko nanga ayambaza abantu uniform ezabayeekera n'agamba bano bayeekera ne bajja ne batema baba akavaawo eddakiika 5 bano ne bajja ne bakuba amasasi mu bbanga ng'ate ne bali babe. So obukodyo bwe bumu bwe yakolesa mu kalulu kano akaggwa era yatubba akalulu basiba abantu batta abantu mpaka nakati tulina abasibe naye ne ku kino ekyalo kwennyini kwe tuva wano tuli Kasanvu naye Kanyogoga ng'osalako wali Olivia Lutaya wabeera okuva wano ekyo no kikulaga nti abantu abali mu struggle ye muntu wa wansi ono ayagala omwana we ogenda ku ssomero ye muntu wa wansi ono ayagala okugenda mu ddwaliro nga mulimu eddagala ye omuvubuka ono andi emabega ayagala okwenda n'akola akasenteke n'afisaako n'ali akakomando n'asasula ennyumba omukyala n'aba bulungi ate watuuka okuzaala n'agenda mu ddwaliro n'asangayo eddagala ye muvubuka ayagala otambulira mu nsi ye ffe newaffe mu ghetto ebiseera ebisinga bana bavubuka bakusanga oli lwasi osibye ekiviri kyo oba oyambadde zino empale ate munange ekikwewuunyisa nze bwe bansanga nga nzambadde tebankwata tebampisaamu ggaali bwe basanga bano bakyali baffe nga babayisaamu eggaali nga bakutwala wali nga ng'olina ottema olina ottalayo ekye15. So tuwa yaffe eno yali yakulagana kujjukiza nsi nti ffe maanyi g'abantu iffe tuli people power twogerera ekyo kye tuli kye tufaanana kye twogerera abantu batusosowaza busosowaza olw'obuvumu obutono bwe tuyinamu naye bwe twagala nabo babeere n'obuvumu bwe bumu okulaba nti tusobola okuba n'obuvumu obusobola okukyusa eggwanga lyaffe. So tuweene yasooka yatukola bulungi nnyo kubanga twasookera Mbarara gye baali bagamba nti ate bano biki basosola baagala biki nze banneewuunyisa nze Nyeko Derrick nsiba ngamba abantu nze ndi Nyeko ndi mukulembeze mu NUP ndi ku sinze Kyagulanyi ndi ku national level bannonda ne banteeka aba Makindye East ne bampula omubaka wa parliament aba Makindye East nga tebatunyulidde Nyeko wa tribe ki Nyeko wa dini ki naye Nyeko ava mu ffe ayita mu bizibu byebimu naye bafalawo ne baagala okulaga ensi kubanga General Museveni yali yakiteekawo mulangira muleke asudi ya president ate muleke. So ne tuba mu mbeera nti tuyina ffenna okuba n'obuvumu abavudde mu ghetto abantu tebatunuulira nnyo MP mu kitundu kya Buganda kubanga ebizibu bye tuyina si bye biri bye baalina. General Museveni buli walaba abantu nga bagezaako okwekuŋŋaanya nga balina ebizibu ebibagasse kubanga ebizibu ebigatta Uganda ogenda bisanga e Hoima, ebizibu ogenda bisanga eggulu, ogenda bisanga etololo, ogenda bisanga wano mu Buganda. Mutuwa kyatuwa ekifaananyi ekituufu. Luli bagambanga abavubuka abali e Kampala bali mu ghetto tebalina mirimu kyokola babeereyo nga beeyokya babeereyo nga bakola naye kiri buli mu ggwanga lyonna kati emyaka 38 nga General Museveni afuga yabula touch n'abantu tamanyi kikigenda mu maaso. Abavubuka mu abalaba eggwanga lyonna tebalina mirimu, abaana baabwe tebasoma, abakyala bafiira mu malwaliro. Tulina kyobagamba nga tulina minerals ez'enjawulo mu ggwanga, tulina golodi, tulina amafuta getuwulira olunaku olwaleero nti bagatundira ku street. Ebintu bino byonna bannansi bandibadde basobola okubiganulwamu n'okubifunamu. Kati nno awo nno bwe twamaze obbayisaamu eggaali eyasoose kubanga twatandikira eri gye bagamba gye tutali gaali kakodyo kubalagako nti mwaka tubba ne musiba abantu paka kati tukyabaterese ku mitima naye tulina obunyiivu bungi nnyo bwe butuwadde obuvumu obungi ennyo okuba nti twagala kumanya. Munange maapu n'ow'omukisa njagala nnyo owumbe tuwa tetuddeko okutuwa tulina abantu balina kye balinze naye tuwumbe mu speed yawo kubanga ate nayo tujagala kuba twali ffenna. So tuwa abantu baffe batwaniriza eggwanga lyonna era kyalaga nti National Unity Platform kibiina ky'abantu bonna. Abantu baatuwa akalulu, abantu baagala pulezidenti waabwe, abantu baagala okulaba omukulembeze waabwe gwe balinamu essuubi oyo awaniridde okulaba nti azzaawo sisitimu z'eggwanga ezisobola okuwanirira omuntu wa wansi. Abantu nga balabye essuubi lyabwe ne bajja mu bungi. Weewaawo gavumenti yafuna akatengo kangi nnyo kyova olaba baavaayo ne boogera otherwise naye ne tuwa eno tebaatuleka mu bulungi. Tebaatuleka mu bulungi okugenda mu bantu baffe kubanga bulijjo tubagamba pulezidenti waffe ali mu kutambula amawanga ng'asala emisuwa
emiswa sobola mulabe embavu ku General Museveni enaku zino takyayagala nagenda atuma aba minisita 7 mu omu n'okusoba n'abalanga tebeemanyi ne bagenda eyo kubanga tayagala kugenda kubanga ate embeera eyinza omugwako yonna so mukyo ensi yonna yamuteekako akazito General Museveni okulaba nti tusobola olunaku olwaleero okuyita mu bantu baffe ne batwanirizaako amalo kibuuka kubanga yali amanyi abakubye propaganda nti oyo ava sayidi eri oyo takola kino oyo tulina ebizibu bye bimu naye ababuusa birala agezaako okwesiga ekizibu adividing abantu mu tribe adividing abantu mu religion gye bava naye ffe ng'abavubuka okusingira ddala kati ebizibu ebitukuba bye bimu oyinza okukebera wano abavubuka abali wano ogamba noonya miggeeji ebiri agirina mu nsawo n'akubula ow'ettaano n'akubula ow'essatu n'akubula nga naye tuli ku ssuubi so ye iga abantu gye balina mu ggwanga lyonna so tuwa yali successful yaso batwaniriza wonna ate nga tujja ne mutuwa ey'okubiri tujja yes honorable omulabi omulungi ayagala kumanya kiki ekyakuwaliriza nga mwakalaninga okujjayo essimu recording video mbeera ki eyaliwaawo okusookera ddala producer atuwabuddemu katono twagala kustandikira Ronde Transporter ate nga ye producer akoze bwati mu buzina n'agamba nti nedda tutandike South Africa tutandika weyunga ku president mu Robodoba style okusookera ddala ndi minisita w'ebyokwerinda mu gavumenti yaffe gwe minisita owa security mu gavumenti y'ekisiikirize si minisita owa internal affairs tulina minisita owa internal affairs oyo avunaanyizibwa ku poliisi ku magye n'ebigenda mu maaso ne defense nze ndi wa security bukesi owa security erina doketi eyo ya bukesi iso yakyagulanyi iso bukesi intelligence era nga bano mutugamba ne bagamba nti batubega naffe tubabega wali mu kifo ekituufu mu kiseera ekituufu omuntu omutuufu era tulina system ku ludda oluvuganya we have the capacity okumanya buli kimu ekigenda mu maaso mu gavumenti eno eruddewo emyaka 3 n'okusoba tulina obusobozi tulina network ekyenjawulo ekiriwo nti ffe information yaffe tugifuna mu goodwill we don't spend naye tulina abantu betagira ddala face eyo obagambire ddala minisita nga bakulaba mu kamera awo ekyenjawulo ekiyina tetuteeka mu ssente nnyingi nnyo mu intelligence gathering no tulina abantu mu system yennyini abakolera iso abakolera eso abali mu bitongole bya gavumenti bennyini ba generals abasasulwa Museveni ate abatufeedinga ku biki bye bapanga kubanga nabo balaba ebigenda mu maaso si bituufu mulina abanene abakolera ddala muli tulina abakoowa betutasasula abasasulwa eri nga tubakakatako okubega gavumenti ya General Museveni okumanya ki kye bazzaako okusobola ogivuganya tulina obusobozi wetugamba nti twagala ggwanga tekitegeeza nti tetulina busobozi butuula mu bifo bino nga tumaze okubiwangula tulina obusobozi tulina obumanyirivu tulina ekyetaagisa kyonna okubeera ne intelligence okuma bannayuganda nga batuwadde obuyinza nga bwe babutuwa okuba nti munnayuganda asobola kuba mu ggwanga lye ng'ali safe naye ku bukesi nga tumanyi buli kimu ekitambula ekigenda mu maaso nga bwe tumanyi General Museveni akolesa kino ne kino olunaku tumanyi General Museveni enkola ye yeeno ne bweti tumanyi abaana bwe bakwese mu safe houses tuwuliriza n'amasimu agaabwe ng'oludda oluvuganya ebiseera ebisinga tuvuddeyo ne tukibagamba we are government in waiting baatubba bubbi kalulu naye tulina system era nabo tubabega nga bo we batubega ne bakuba budiibudde ate bo baddaawa we bakwasaayo omuntu omu nga bagamba nga kagabo ne bavaayo ne beeraga ate be tulina mu bo be bangi ate nga baabwe nnyo ate n'essaawa nga tennaba kutuuke era mugenda kubalaba nga batwegattako kubanga twogerezeganya n'abantu ab'enjawulo mu ministries ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo abaakoowa
abantu abamu batambudde amawanga balabye zi Singapore ezali mu mbeera y'emu nga ffe emyaka 49 emabega naye kati bayina amasomero amalungi balwanisiza enguzi abaana bagenda mu malwaliro ne basangayo eddagala abazikyala bazaala bulungi omuntu asobola okukola 10 ne lutuula mu nsawo. So we have intelligence yeetaagisa ku ludda oluvuganya we sit kyekino kye batufeedinze kikyetuzaako. In otherwise twali tumanyi tekiro ekimu era mwabiraba ku mitimbagano nga bagamba nti ku kisaawe Entebbe tutegeezeddwa abakozi bonna babagobyeko n'amasimu ne bagabajjako ne babagamba olunaku olw'enkya we munaaba mujja ku kisaawe amasimu tugenda gabagirako eri road block abakozi b'oku kisaawe abatini be basigazaawo ne babajjako n'amasimu kubanga baali baagala okukola ekintu ng'ensi tetegedde. Basing on our intelligence okuviira ddala ku kisaawe ku bakozi ku byali bigenda mu maaso mu eso kubanga baba balowooza batubega ne mu mawanga gye tubatambulidde nga tusala networks ezo naye balinayo abaabo naye tekikwewuunyisa naffe tubabega era njagala okukakasa Uganda abatulaba bonna nti tulina intelligence emala nti 95% of Ugandans tebawagira General Museveni n'abali mu bitongole bino n'abakozi ba government ba civil servants era kyohola mu barracks ezisinga mu police ezisinga twawangulayo akalulu mu barracks ezisinga mu police barracks ne mu maje barracks UPDF barracks zonna twawangula newe bakuba abantu ne babasiba naye olwokubanga baali tebaagala kulaga mu maje mu bantu baabwe baba balina ekifaananyi kye baagala okusiiga balinayo bakomando be baleeta oluvannyuma abatali bana basirikale ababulijjo kubanga ababulijjo bakimanyi ffe tukwata Entebbe omusirikale lwaki aba asula bubi omusirikale aba agenda ku kakaddeke kubanga twagala buli wooteeka ssente mu bantu owa booda ajja kusobola okugamba nze nvuga booda yange bampa omudda njagala mudda nkutuuse wali oba bampa 5 naye kati omuntu talina amafuta galinye naye oyagala genda mu kibuga oyagala kumuwakaasa tekigatta okitege naye buli ssente weziba mu bantu abantu bongera okugaggawala zongera okutambula economy nebeera ki boosted bano bo ssente balyandye babbi bano bo babbi so tulina intelligence emala okulaba nti tuketta gavumenti eno n'okusobola okufuna ekyo no kikulaga ku kikolwa kye twakoze. So mufuna intelligence ekiro abakozi babajjawo babakyusa bwe mwagafuna ne mugatuwa ffe tuteekayo exactly mwagafuna ne mugatuwa ne muteekayo era ensi neemanya nti abakozi ku kisaawe babakoze batya ate bwe kyali nammwe ne mweteekateeka naffe ne tweteekateeka nga minisita avunaanyizibwa kulaba nti pulezidenti atambula bulungi pulezidenti ebintu bye bitambula bulungi naye ne mu ggwanga nze no sivunaanyizibwa just pulezidenti yekka mvunaanyizibwa n'okulaba oli byakola aluwa ono alemedde ku ggwanga ono nakyemalira nvunaanyizibwa kyensigira ddala ekinfuula minisita ku ludda luno kulaba oli akola ki azzaako ki ssente zaffe ze batema ne bagamba zigenze mu state house zikola ki ssente zigenda mu byokwerinda zikola ki ku ludda luli ebyo byonna mbivunaanyizibwako so twafuna intelligence eno ne tugikozesa ne tumanya nti waliwo olukwe olw'okulaba nti omukulembeze waffe baagala omukwata mu ngeri etaweesa kitiibwa mu ngeri emenya amateeka agensi yonna naye n'agaawano abantu baffe abasinga kye batamanyi nti ennyonyi mpaka ng'omuntu amaze omukubira mu stamp ebisaawe byonna international airports ziri managed by international laws because that is why baziyita international airports si domestic airports zinetambula nti evudde Arua nejje Kampala oba negenda Embarara they are international airports so amateeka agakolawo gavunaanyizibwa ku nsi yonna so kyali kikola kikyamu we twali tukkirira era nga bwe twali tusuubira fe twateekako kubanga twamanya nti emundu yaffe esinga yessimu eyo Honorable nga temunnateekako mulina embeera yonna gye mwalabawo wansi etali ya bulijjo abantu baffe wano nga muyingira kubanga twasooka kufuna intelligence gye mwatuwa nti president badde baagala kumusalako gavumenti ya wano olugundi amateekateeka era twafuna intelligence nga ne president anatuuka South Africa kyekyatusoosaayo era nze namulindira ku kisaawe
n'abantu abalala bangi bannayuganda ababeera South Africa. Bwe twamulindira ku kisaawe president yali yakatuuka General Museveni omanyi dictator alowooza ne zigensi zirina obukodyo zidictatinga baali balowooza basobola okumugaana naye olwedde naffe twaliyo badiplomati be twaliyo ne badde ate waliyo ne ttiimu ezikola waliyo abasajja ali bawale bakamya basajja bali eyo bakozi bamanye etteeka bamanye emirimu engeri gye balina ogikolamu balubbira ate tobanyigira mu tteeka bali very active bagamba tumanye eddembe lyaffe South Africa ekkiriza kino na kino era okwekanga nga bamutambuza naye era ne tumala ne tumureceivinga era ne tumuyisa naye ne tufuna ne intelligence from government ya South Africa yennyini mu bantu abamu nti government yeeno jjajja B yabadde tayagala nti president waffe Kyagulanyi Ssentamu okutuuka South Africa olukwe lwali lwakutuziyiza nti n'abantu olunaku lwe baategeera nti president ajja balukyuse ajje aliya nti bwe bamugaana ku kisaawe South Africa okuyingira okugeza wano abajja kujja nga abantu tebategedde naye ate munnanga abantu be baasaba ife twagala ku mulundi guno president waffe tumwanirize tetwakiriimu tetuli maanyi ga abantu omuntu wa wansi kyagamba kyetugenderako wagamba tayimu yeeno nga tugamba tayimu tuswikinge ffe katwogere n'obuvumu ng'abakulembeze mwagenda okulaba nga amaanyi ga social media amaanyi g'abantu tugamba gafubutuka era omukyala abaddawo n'ambuuza ffe tetwalina katengo twali tulirwedde naye embeera baagicyankalanya baakwata abaana ekiro kimu bakwata abaana nga 3 nga 4 nina nze muno kansala wange omu bamuyita Hassan Katene bamukwata ekiro ekyo era lwentuuka olumala okuva eri nga atuvudde mu kavuyo ntuukira mu kooti okusobola okukola ki okumutaasa naye nga baali bamutwala mangu mu badde mwogera ne Nyeko bakwata abavubuka bangi bakwata bannamawulire kola olunaku nange mwendi so ekirungi ekituyamba nti ensi kati ekyuse information etambula emabega luli direct media kye yakolanga yasonsolangamu ebintu bino era yasalasalangamu naye kati ekintu kiba kyakabaawo owe South akimanyi owe Bala akimanyi tewali asobola kukisala nga bwe tukyogera bwe tukola ki bwe kiyita awo nno tukyebaliza naddala mmwe abakola omulimu guno tubola nange we nakukwatamu ensi nekola ki twebaza ddala mmwe abaweereza eggwanga oyingira ntya amawulire gammwe ofuna otya tumaze okulinnya abantu bye mwatuwanga nga tubiwa ensi ng'ensi ate etunenya musirikeeko lwaki temusirika olwo tubagamba Honorable Nyeko Derrick ne Kirumira bajja kunyonya etuuka ku ssaawa 4 president atuuka ku ssaawa 4:2 abantu batuyombesa naye nga tebamanyika badi nti security wise Minister of Security amaze tugamba nti abantu ensi mugirobesezaawo bwe mutyo naye ffe tuyingire mu kibadi tutambula tujja mu nnyonyi ennyonyi mwalinnyeemu okuva South Africa mpaka wano oba mwalinnya 2 byakyuka batya era mwesiga mu kyennyonyi y'e Rwanda by'ebibuzo by'abantu bannayuganda abafula lwaki yalinnye Rwanda nga atakimanyi omusajja akolagana munange ekibeewuunyisa abantu b'e Rwanda batwagala nnyo ffe tulina buzibu ku gavumenti ya Rwanda ekyo tubadde tusiba tugamba abantu si be batunyigiriza balina ebizibu byabwe tuyina ebyaffe ffe abantu babasiba babagoba ku mataka abavubuka tebalina mirimu okitegeera tewali tebantu tebalina kyakulya ebizibu byaffe tulina ebizibu byaffe Rwanda balina ebyabwe tulina ebyaffe ate ekikwewuunyisa ffe tuli bako e Rwanda ffe tuli bako e Congo ffe tuli bako nga bwe nkugambye ne wane e Uganda tokyasobola kugamba nti ono musoga mwene oba ono muganda mwene be tuli mixed ojja kusanga ono bamuzaalamu mukyoli oli bamuzaalamu olabe Nyeko mixed kavuyo abantu betegera ne bagamba afe tetuli mu busosoze bwensanga ekyana kiwala nkwana kikwane nenkola ki nefulumya omwana tosoka mubuuza nze nvaawa mbu ate oli avangulo nava wano oli ava mu west fe twasalawo osanga omwana ow'obuwala toddamu ebyo omusiimye mukwatagane mumanyagane kati eyo challenge nene so twagala okwebaza Rwanda Air ekyo njagala kikiriyalinga ebajja South Africa etujja South Africa era gye twalinyira n'omukulembeze atwali tumaze okufuna intelligence eno twasobola okufuna okutuula mu meeting wamu ne ba informers baffe abatali just
abayintano nga olaba bali bagenda okuba president bomu nga tuli Kabale waliwo olukwe olw'okuba president waffe bomu okwekwasa bino bibomu byabadde bazze ba setting kyova olaba iffe tetwabiwa maanyi nga bizze era twabagambirawo iffe bwe twabitegeera dda muli mu kabadi temuwuddisa bannayuganda obubadi bwammwe mwategedde amaanyi g'abantu gajja ate bwe gaba gajja temusobola gaziyiza muteekawo obuntu nti bomu so that international community ebalabe nga abalwanira abatujju ate mukolesa akakodyo kekamu musabe ssente muffe tulina abatujju betulwanisa guno omulembe mubuufu otegeera bana abasajja babi nnyo bakuba n'abantu baffe bomu ng'ovudde ku bano wano bino bibomu bye babadde basetinga ebitalina makulu n'ebibomu bino bye bakuba wano oluvannyuma tebirina mu matu na bigere tebavangayo kunnyonnyola ggwanga abantu bano abafiira ku booda ku parliamentary avenue bomu gye bakuba ku gundi ki bani abazitega intelligence y'eggwanga lirina kutambula nga lirina obusobozi okutegeera nti eno bomu ekubiddwa gundi ne bavaayo ne bannyonnyola eggwanga ne litegeera si kyama gavumenti ya wano intelligence ekitwala ng'ekyama nti webafuna amawulire oba waliwo obutu bagakukuta n'oludda oluvuganya wadde mu parliament bagamba ebyo temubyogerako national security temubyogerako bannayuganda bamanye nti wetuba twetaaga nze anywera eno mu kabaala kange kadaawa nze agenda mu kanisa oba oli agenda ku muzikiti oli amanye nti ngenda kuyingira nga bamaze kunkebera yeebereremu ng'omuntu kubanga muba musharinze intelligence n'abantu bonna muba mu administrating eggwanga on behalf of the people. These same people need to know this intelligence. Mulina okuba ne mbagamba kati ng'eggwanga tusuubira mu myezi 2 twafunye okulabulwa tewajja kubeerawo obuzibu olw'ensonga bba ne bba oba tulina olutalo olugenda mu maaso oba twabba golodi e Congo bannannyini ba golodi bayagala kutuyeekera bamwagala abantu ne bamanya kubanga byabawo buki na intelligence ya wano bwe bakeera ku makya ngagamba bomu zitandise tukutte magala uma fete tuli mulembe mudaawa bwe tuba twagala otegeka bomu tukwata ekicupa ne tuteekamu akaveera ne tuteekamu nedda fe tusomyeko we tuba twagala ozitegeka tusobola okukola entuufu naye tusalawo kubanga twagala demokrasiya tusalawo okugamba fete tugenda mu nsiko tugenda bakubira wano mu maanyi g'abantu ate tetugenda kukwata biri bye mwakwata kubanga kiri kiriya tetwagala kuleeta dictatorship ndala twagala demokrasiya nga abantu beesalirawo abantu bagamba kino kye twagala ne bakifuna kino twagala okubuuza poliisi ekyekola twagala okumanya KCC kyekola twagala okumanya parliament twagala okumanya president seteza pazikola ki twagala URA ekola etya ng'omuntu munnansi oba olina kyoyagala kitwalira eddakiika emu mu nsi ezaakula kebe pamiti kebe pasipoti naye wano bakuddireyinga ne bakucapa n'otala wano ne bageza bakwata wano abantu mu ghetto basooka kwesondamu nga kyalo nga tebanatuuka ku poliisi kumanya omusango yagukoze oba teyagukoze basooka kweyitamu bagende nekyojja mumiro musooka kwekolamu mulimu bamanyi nti olwedde lwogenzo noba tewagukoze olina ottala waje bakusaka ekisanga ne babikula ekitali olina ottala kiri nti oyingidde emida bagamba kati obudde waffe airtime ate transport kati abadao kunonye transport kyonga naye ze gwe mwalese mukizudde sinze yagukoze eki yagukoze so tukkiriza nti eggwanga lirina okubeera mu order era crime balina government yebalina egitemukinga oba poliisi naye yawano ebifula bya bufuzi so okudda ku mulamwa intelligence tugifunye okera ddala president we twali mu lukiiko nga tumiitinga ba presidents ab'enjawulo mu nsi yonna e South Africa omuli ab'enkyukakyuka president abalina demokrasiya mu nsi zaabwe ab'oludda abakulembeze b'oludda oluvuganya mu nsi ez'enjawulo nga tulonkinga akatabo naye ate nga bawuliriza n'okumanya story ya Uganda nga bwetambula akapoor state rich state lwaki ensi ezimu njavu ye lwaki endala ngagga rich state kyetwali tugenzeeko era bwe twamala okusinkana bannayuganda ababeera South Africa twagenda mu lukiiko olwalimu bapresident omwalimu bapresidents ab'enjawulo ng'ebifaananyi omwabira byali biyitingana nga twogera lwaki ensi ezimu ziba njavu ensi endala ne ziba ngagga naye ng'obuzibu bonna butambulira ku leadership bukulembeze
governance. Obukodyo butini nnyo obwetaagisa institutions okuba nti zirina mandate ziri independent enough. Tugenda mu independence olunaku olw'enkya. So wano twava ku muzungu oba ku muntu eyali atunyigiriza nga mwemu muzungu ne tudda ku atunyigiriza nga muddugavu ataddeko ekikoofiira mwe ne mulowooza nti kale twayingira mu ki mu independence ekitali kituufu. Independent bakyusa mbukyusa ku kala. Oli akunyigiriza abadde wa kala ndala, ono najja n'abanyigiriza wa kala ndala. Oli yatwalanga golodi n'atwala mabo n'atwala buli kimu, noono atwala golodi n'atwala mabo n'obulamu n'ebirala byonna bye bimu tewali kyakyuka. So independence kyeyo, independence erina kubeerawo ng'abantu ne institutions eziweebwa mandate okuseparatinga power zikolera abantu naye ate nga ziri governed by abantu. Ife kye tuyita people power ziri driven by interest z'abantu. Waliwo checks like eno body esobola checking eno body ne checking eri body ne checking eno body awo ensi nesobola okuprogressinga. So tuli as that determined when it comes to intelligence as well okulaba nti tulina capacity esobola okutwala eggwanga mu maaso. Kubanga wobeerera ne intelligence eyingira mu gavumenti y'oyo ensi bwetya ate mmwe ne mugibeera munda mu yekka fe tuba tufuna intelligence tetubeesinga ku bannayuganda bokka, tubeesiga ne ku mawanga amalala agawagira demokrasiya. Ogeza bomu y'ekabaale twagitegeera ku ssaawa zaalinga 4 ez'okumakya era tufuna intelligence nti waliwo olukwe mu reliable source, si muno mu source zaawane waffe Uganda. Already twali tumanyi nga tutandika olugendo nti waliwo abaagala okuba General Museveni, abaagala okuba Kyagulanyi naye nga ludda lwa General Museveni nga naye lwagala connectinga nti we tunaba tutuuse Kabaale beekwase nti Rwanda yekoze eki yemukubye. So bakyejjeko tubadde tulinamu olusiŋŋaŋŋano, walabika waliwo abaagala kino kitabani kya gundi ekitasobola kwogera ekitamanyi bizibu by'abantu kyakulira ku supu. Kati oyo tasobola manya bizibu bya mugete eno tabirabangako. Ye nno taata we ye yagezaako kubanga ye yayitayo okwo n'abeerayo naye no awulira bipya ayinza n'okujja eno n'alwala. Kati okikiira ati abantu botasobola kujjamu botamanyi bizibu bye bafaanana. Tosobola kukiikirira abantu botasobola tosobola kubanga tosobola tomanyi bye bayitamu tosobola nabiyitamu. Fe kituwa obuvumu kubanga bakadde baffe baaliko awo nga talina sente zikutwala ku ssomero nga yeetaaga okwewola kalooni mu finka oba mu kibiina ky'abakyala. Fe kituwa obuvumu kubanga tuba tulina bannaffe abatalina mirimu, tulina bannaffe abasomye nga basomedde ku looni, tulina bannaffe abatasomye. Kwegamba we feel the pain, we share the same pain, and we feel we feel the same pain, and we think obuvunaanyizibwa bwaffe naddala ffe abaana ab'omu ghetto abalaba bisinga ebitu abaana eno ojja basanga babeera mu bibanda ne beegomba ensi bwe zito bwe zifaanana. Eno gavumenti ya wano yali yakifuula ng'erimba abantu mbweyo blue screen mbweyo bizimbe bateekawo biteeke. Ensi bwefaanana, ensi ebeera n'amakubo agayita waggulu agayita wansi, ebeera n'ennyonyi amadagala mu malwaliro, ebeera ne poliisi nga teyeetaaga kubeera na mmundu buli wamu. Tebalina kutya bantu ababatwala, tebalina batya. So tufuna intelligence eno atwali twakava mu lukiiko n'aba presidents ab'amawanga amalala ne tutuulamu meeting era naffe ne tumanya ekyokubakolera kubanga buli we tufuna intelligence tusalawo. Bwe twafuna intelligence y'e Kabaale twasalawo okukyusa mu ntambula yaffe. However much tumanyi nti omukulembeze waffe gavumenti eno erina target okumuggyawo naye era tesobola kubanga emanyi ekiyinza okuddawo. Ekyo tetunegotiatinga, tetwetaaga ddakiika kukulembera abantu baffe. Ekyo tekiri baba batujju. Ekyo tetunegotiating nga twabagamba mugeze tobolaba ne mu mbeera yonna gye batambuliddemu we bayagadde okumukwata tebasobola musigaza wadde ddakiika 5. Tuba tetunalandinga nga batandise okukozesa bittivi byabyo ebyawano okugamba oli twamutuusizza dda tetunaba na kutuuka ku ttaka. Bwe butiitiisi bwe bakola ki? Abantu abalala bonna General Muhoozi wano twamulaba ku birthday ye nga
bayise ebikujjuko mu kibuga babangisiza boda bakoze biki bakuba bo bateekamu neki twalaba n'ono omusajja atukujjajja ng'akola birthday ne balwanira keeki ne batta n'omusajja omuchina abaana batta omusajja omuchina we baali bavaayo kwegamba balina akantu ke bazimba ne balowoozesa bano abantu baabwe ntosobola okukola effujjo lyonna ife bo bye bakola fe tebaagala tubikole bo bye bajja ne bagezaako okugulirira abantu okuŋŋaana ife abantu bajja olw'okuba nga tubafaanana batwaniriza na ssanyu fe tetubasasula kujja fe tuli ddoboozi ly'abantu fe tuli kizibu ekyo omuntu kyayitamu ng'ali yekka mu nnyumba nga yeebase ng'ali yekka n'agamba naye nkya n'alyaki fe tuli kizibu ekyo omuntu ono kyayitamu ng'agamba naye looni n'agisasula ntya tuli kizibu ekyo kati twekuŋŋaanyiza mu mbeera gye tulimu ate tuli kizibu ekyo n'abali mu corporate world b'ogamba nti oyo akola mu insurance company taata oyo musomesa ntaata oyo alina company gy'akolamu nti advisor nti biki nabo bali mu mbeera y'emu kubanga akasente wakafuna bwe kagenda mu NSSF tasobola ka accessinga nga wayiseewo ebbanga akoze kasente ke katini tasobola kajjayo akoze akasente ali mu economy y'emu amafuta agali waggulu tewali lulovulo aba avuga akamotoka ke omusirikale amukutte kyojja mu miro asharinga the same problems just for wane Uganda tulina akafuuni k'abantu abatini we bati ate ka click akalowoozesa abalala katandise n'okulowoozesa abantu abamu mu kitundu ekimu bano we babajjako buno we tumujjako kiri ekitundu kigenda kusigalawo n'abantu baffe abo bakyala baffe baganda baffe baboosi baffe bakozi baffe tulimu kati olaba eno Kasanvu ojjayo eno ogenda kusangayo tribe zonna ate ffenna tusobola okubeerawo nga tewali abbye munne tewali asse munne ne twekwana ne twezaalamu ne tukola hybrid ne tuzaala omwana nga hafu kino hafu kiri ne tutambule eggwanga ate twegobe ffe bennyini so ebyo byonna gino Museveni abikola naye tufuna intelligence ne tutuula ne tuteesaamu ng'abakulembeze ate ne tumanya kiki kyetwolekedde twafuna intelligence nyingi nnyo lwaki twakyuzinga Rwanda Air tugirinaako obuzibu nawe twandikyuzinze Kenyan Air naye ffe gye twali twabuukinga era ffe nga tetumanyi ne Rwanda intelligence bakimanyi nti ffe tetulina buzibu nabo just waliwo ayagala okukikozesa okulaga nti waliwo omuntu azze agatta abantu bonna mu ggwanga alina ekifaananyi ky'ebizibu by'abantu so okweyongera okufuga alina kwawulawula abantu mu mawanga na mu madiini n'ebintu ebyenjawulo so ffe tukimanyi ffe nga tuteekako naye otunyulira obukulembeze waffe bonna buli kkiri yaffe tetusosola naye otunyulira obwabwe DPC wano ewange ekabalagala DPC katutagenda wala DPC Rubaga DPC Nakawa tebaswala ne wane waffe kakuni oyinza olowooza bonna batukwata Entebbe CPS Entebbe buli eyavaayo okubira ddala ku DPC mpaka ku be twasemba okulaba okubanga bonna bajja kakuni katate ne kaagala okulowooleza abantu nti akola okubanga mwe oba twogera olulimi lwe lumu nti ate tetusobola kukola bwe tuti oba bali bajja kukola bwe bati oba nammwe muli ffe mugamba nuugo tebikola kubanga ono gogambagamba ono ali eno wansi kati nganze nze muntu mutuufu okuwa example nze mama wange mufumbira kati kyogamba nja kusalaasala mama waaba bataata bange bamama bange bakojja bange kati kiri kye baagala otuteekako guno omulembe gwakikola ki gwakibuuka nze mama wange mufumbira jjajja wange Semanje eriwa wano mu Kasanvu yabeeranga wano mu Kasanvu era gye yalimiranga amayuuni eno yonnyini gye tukola gye tuli kalate gye beesanga ne muzeeyi wange era wano Kampala tebaanoonya mawanga kalate tufunye omuntu ekifaananyi kyonna gwe kitunyulira kigamba n'omukulembeze waakyo akuŋŋaanyiza abantu kubanga alina waava ate gy'ava bamwagala nnyo kanotandika kimuteekako kifuba ekitegeeza n'okulinnya Rwanda Air kaali kabonero ke kamu akagatta ku bigambo kulabisa mwayongera okulabisa bwe mulowooza nti tukolagana nabo
ekikwewunyisa ne ku kisaawe twatuuka baatwaniriza bulungi ndoza mwatula batwata ebifaananyi munyumye tetulina buzibu era Rwanda Air yatukoze bulungi ku ssaawa eri bwe babadde nze banfulumya mu nnyonyi abaagala okunzija mu kifuba Rwanda Air yajja abakuumi ba Rwanda Air naye katutambule nga bwe kirina okutambula nga nekubanyumiza ate bya mu maaso nange ndaba obuuse nnyo kati tujja tutuuka e Rwanda tuwummulamu abo essaawa ng'emu mutuwadde ebifaananyi nti tujja wadde ng'abantu babakutte naye tetulina kuba na katengo tulina okusigala nga tujja naye nga tumaze okufuna intelligence nti bano bakyali baagala okukolesa SFC ne bakomandozi abalala ku kisaawe okulaba nti ekisooka abantu mugenda okulinnya ennyonyi okuva e Rwanda okuva e South Africa mwali mukimanyikisa nga tumaze okifuna tutegedde abantu bebaagala okusiba ku makya tutegedde intelligence manyi gye n'Omuseveni kyakola akwatakwatamu abantu ne batya akatengo bakwatayo wano omuno kati ababadde ba planning babadde bagamba the transport wange namuwezezza dda ngenda kukima mukulembeze wange neyeesikamu kati akatengo ke twagala bannayuganda bakole ki baveemu nti we bakwatakwatamu babiri tulina kuwera ne tubeera bangi nnyo okujjayo ne bali be bakutte we tutawera ne tuba bangi tetusobola kujjayo bano be bakoze eki kubanga sisitemu ya wano eri corrupt ebe judicial kankugereze kooti eya bulijjo yavayo n'esala high court yavayo n'esala nti abantu ba bulijjo tebabateeka mu kooti z'amagye olunaku olwaleero bali mu kooti y'amagye tulina kujja bangi waliwo abakituteekako abaana bakyali mu makomera tukole tutya tugende tulimenye tukuŋŋaane mu bungi kubanga tugenze okubeeyimirira babatumye ogamba otya nti Nyeko eyeesigibwa abantu mu Makindye yonna yonna talina bisaaniso byeyimirira muntu constituency yonna gwe beesiga n'ogamba nti Nyeko tolina busaanizo bweyimirira muntu mu kooti binja kumuzza abato n'abakulu bwe beesigisa ne bagamba ono ye mukulembeze waffe ayina wagamba nti wano waava atagenda kudduka atambula amawanga n'akola ki n'akomawo ayina ne permit ne passport eya national ID biki byonna tukola ki so tulina obuzibu ng'eggwanga naye ffe tulina intelligence emala tulina obusobozi obumala era tutegeeza bannayuganda nti essaawa yonna kye tulindiridde kubanga tulina ne intelligence emanya kati abantu baffe bakooye tetulina just intelligence emanya bali biki bye batupulaningira tulina ne intelligence egamba kati bakooye kubanga tubabeeramu betusiibamu betuwangaala nabo ebizibu bye balimu kati nabo tebasobola bimaliriza tebalina ngeri ya bimaliriza bali kubeerawo bubeezi mpaka lwenfa tebamanyi lwe bafa abeerawo nga talina ssuubi nti enkya ngenda kufuna akakadde nga takakwatanga nako naye ng'akola kati fe oyo omuntu wa wansi oba oyo omuntu atambuddeko abali mu diaspora ekisinga obbalwa balabye ensi Kadama waava wano n'agenda e Dubai asanga amakubo amalungi asanga amazzi ag'obwereere alina ebintu byasanga ng'oggyeko no mubosi we byamukozesa olumu abafuna ebizibu naye alina ebintu byasanga n'agamba naye n'ensi yaffe esoboka okuba bweti n'anyiiga ne waava eno ne bamutwalako mu ddwaliro nga ddungi naye nga bamututte wano just mu bawalabu kale ate bali abali mu America ate bali abali mu Europe ate bana bali e South Africa bakirabye ku lukalu lwa Africa lwennyini osobola okuba n'enguudo ennungi bateeka kunyiiga kubanga agamba naye ekiri ewaffe oli mubbi mwennyini tudde ku mulamwa gwe wabuuziza tufuna intelligence tutandika olugendo lwaffe nga tumanyi tubawadde ebifaananyi nga bwe tukubiriza abantu baffe okolesa amasimu gaabwe babeere no mu ghetto olaba ekitali kya bulijjo kolesa essimu olaba waliwo ekigenda mu maaso n'ogenda mu ofiisi y'omuntu ng'olaba oli mwana wa buwala oze kusaba mulimu ate akusaba birala agamba nze okuwa omulimu nina okuwa okuyitamu nedda tulina protecting akolesa essimu oli ku university omuzadde abonyeebonye ate omwana results ayagala ayina kusooka kola ki omuzadde ali ena abonyeebonye n'omwana kuva buto ate atose ku university omwana asomye gwe lecturer obuzaaki results ze kozesa essimu oligenze ku poliisi olina kyokozesa essimu balina kye bali ekintu we kiba kituufu nze ontunyuzaamu essimu nga nkola kituufu sigenda kukulwanisa kubanga kyenkola kiki kituufu nze wemba ntambula bakyali baffe kuba batusanyukira batunyuzaamu essimu ne twepuyaza selfie ne tukola tetubagamba nti tonkwata
kubanga kyenkola si kikyamu bwe mba nkola kituufu ne bali we babazze ng'okwata omuntu nga bamukolera mu kituufu bw'oba olaba okuwa omuntu omulimu nga olina kola ekyo nga kituufu wakukwata kitegeeza ki so ne tuvaayo ne tujja tutuuka Entebbe ku kisaawe tetunnatuuka ekirowoozo kya live mukifunirawa eri South Africa Rwanda tufunye intelligence yonna kyali kitegeke tuvudde eri tufunye intelligence yonna bwe twamala okufuna intelligence yonna twasalawo nti tetugenda capturinga moment yonna kubanga bali betugendamu balina emmundu naffe kyetwagala ensi yonna ali Kasanvu ali Hoima ali Tororo ali Eggulu ali Busheini ali Waneruwero otegera ali Kasanda asobole okulaba ekikola ki ekigenda mu maaso bo bali balina emmundu ffe tulina abantu ffe twagala just abantu balabe ekigenda mu maaso buli jensi kyekola ki kyewakanya nti tukubagamba tutuuka ku kisaawe bakukwata mu mbeera eno abantu tebakkiriza tetugamba tubanogera eddagala tetuli mu kiki guno tulina bamaapu tulina omukisa tulina bamaapu media tulina transporta tukirabyeko nti kikola netugamba kati kyetugenda ate tukirabyeko abaana babeera ku TikTok ne bapasinga on message netambula even better than the leaders abaana babeera ku social media babeera ku Facebook ne bakola omulimu nene nnyo abantu babeereyo ne information netambula ali eno n'akifuna n'akitegeera esida ffe twandibadde tuliteeka awo ne tugamba ffe tunaatuuka emitima twagiwaayo gyakaluba twagala kyusa ggwanga n'owawula kamera wasiimuulako kubanga yali erikiriya wasiimuulako wabikoppawa wabba emirimu gyaffe munange temwasobola kgenda ate nga ffe tugamba tulina okwebererawo mu buli mbeera tolina kukola ekyo kyokka kyolina kukola olina kukola nekyotalina kukola olaba munno nga taliwo wawe ekiraka kasita kiba nga kigattako ne bw'otaba musawo munnaagudde ku accident muyambe kati ennaku zino omuntu agwa ku accident otya n'okumuggyawo kubanga poliisi wejja bagenda tandikira ku ggwe naye ng'oli good Samaritan bw'oyagadde buyagazi kuyamba mu wa booda bwe bakubye oyagala olumutwala bwoti poliisi netayamba tuwa ku statement wamufunye otya naye bakizuula nti wajjawo muzibu gye abakukima balina okutala transport waffe balina okutala system weyakola ki weyatuuka so tutuuka ku airport tucheckinga in of course ng'abantu abalala batuwa respect internationally president waffe bamumanyi internationally bamuwa respect internationally ensi yonna they recognize is the elected leader of Uganda ne Rwanda yonna bamuwa respect internationally abatulaba ku Map Media TV ne Owomukisa TV tuli ku YouTube channel yaffe ya Map Media TV tuli ku Owomukisa TV tuli ku Map Media Facebook ne bikutu gyaffe emirala gyonna tuli ne Honorable Nyeko Derrick Minister for Security mu government ya Robert Kyagulanyi Center mu president omulonde tuli mu Kasanvu ewano enamuwongo mu bitundu ebyemakindi mu makindi gyakiikirira bano bemulaba essaawa zino be bantu be balonzi be tuli ne Moshi live tuli ne kansala abakulu bonna tuwazze nabo ali mu kutemeratemeramu mu nsonga byajja bitya yakwata atya simu yatukoppa atya nawe agenda kutuukawo Honorable President yakitegerako nti ogenda mumukwata twaffe nga abakulembeze tetwetaaga kutubuusa tuba tumanye ekyokukola tuba tumanye intelligence tuba twafunye intelligence ate ne tutegeera gavumenti ya wano kyesinga okutya kwe kubeera n'obujulizi oba olaba ne bajja okukwata omuntu wano n'ogyayo essimu bakola ki batya olyezze ate ali kutya olikwata omuntu omukwata mu bituufu lwaki otya etteeka likukkiriza okukwata omuntu oyo okutukkiriza ne tujja ne tutambula ne tugenda wali ku entry ku immigration ne tuyingira ne batukwatira nga tukola ki nga tufuluma kubanga tuba tuyingidde Uganda tebamukkiriza yingira Uganda era wano ku kisaawe bwe bamujja tetukibala teyali Uganda it's an international airport okufuuka international airport Entebbe erina ebisaanizo n'amateeka geyina okugoberera era bwe batebimiitinze tesobola kukola ki tesobola kukkiriza ensi z'amawanga amalala oba ennyonyi z'amawanga amalala kugwawo kubanga balina okutegeera nti nabo abatuuze baabwe bali seefu nga balandinzeewo bagoberera amateeka ge gamu so waliwo ebisaanizo ebikifaawo pulezidenti waffe ne kye baakola kyennyini kikyamu era tuba twakatuuka bwe tuti Entebbe tulaba abasajja nga bangi nnyo era nga bwe bakitugambye mu intelligence yaffe
bangi nnyo bambadde uniform ey'ekisaawe eya Uganda Civil Aviation. Yes. Nga kibambadde ku kisaawe. Nitulaba abantu bangi tugamba naye bano balowooza ba storage. Ndaba president asooka ayimiriramuko ku mulyango akafanga ali ku simu atuse Uganda bakonectinga abantu besunze abangi n'abantu namungi w'omuntu yesunze wadde mu kutya wadde bakwata abantu ennaku 2 emabega ne basiba bangi bakwata abantu bangi ne babasiba naye baatya ne koolo lunaku wadde nga babakanze nga bamanya abantu balina obuvumu abantu balina obuvumu ne bagamba nti tebajja nakola kikutuuka ne balyoka bakola road block buli wamu. Road block zigenda okutuuka awo ng'ebyo byonna twabitegedde nti bajja bikola kubanga tubamanyi batiitiizi. Ogenda okutandika live bw'oti president okumulaba ffe twamulabako mugongo olwamulaba omugongo ffe ne batunywa olwamulaba ku mugongo ab'amawulire ne babakwata emiggo gyavuga nga oyinza okugamba nti tuli mu vita emiggo gyavuga otaddeko kamera otaddeko kubanga faawe twakoma ebirala kati tunyumize ebyaddala tetwabiraba naffe nga tuli mu mapuusu tuteekako kamera nga mwalaba n'ebizibu balabako omugongo gwa president mu nsi yonna. Estate gye basinga oba sekita gye basinga okuwa ekitiibwa eya media kubanga media egenda kulaga omusawo kyakola ekulaga eroya kyakola ekulaga gavumenti kyakola ebuildinga teyina ludda. Media ye bateekwa kuwa buli omu kyakola ki wane waffe media basuubira agenda kukwata mutabani wa gundi ng'akoza birthday osekera bibabeeramu ebyo era ayina TV nga ze ayina TV nga zo ziragaye agenze eno agenze wa nga biziraga teziri balance. Bannayuganda baŋŋambye batandise nazo zikoowa kubanga bazimanyi bazituusizza bali ku TV zino kati zimapu nandi bazituusizza badda online ziri tebakyazeesiga so nazo zirina okwecekingamu ow'omukisa TV kati kwe bali ziri direct ezimu mulimu direct n'ayogera nga bw'ayagala n'alimba eggwanga nga talina facts tali based on knowledge n'abalaata n'aduulira abantu ba bulijjo n'aduulira system nga bw'erina okubeera mu butuufu wamu n'agivuluga. Tutuuka ku kisaawe nze mmanya ng'owa security kiddako ekyakulondesa ng'owa era waali tuswazizza nnyo wakola omulimu era ekisanja avunaanyizibwa tetonyulira kisanja twagala kukyusa obwa minisita wabukozesa bulungi tugende mu maaso. Ne tutuuka ku kisaawe ng'abantu bangi we bali nga bali bambadde uniform ez'abakozi ba reflector nga naye bangi kubanga tebatera beera bangi batera kubeera nga 6-7 abalaga bannansi nti tolina kuyita nnyo ku kidumu kino ekyennyonyi kubanga kiba kikyayokya kati just wabeerawo abantu nga 3-4 abagamba yita wano yita wali naye ku guno omulundi babadde bangi nga bangi nnyo bali buli wamu bali eri ng'ennyonyi bagyetoolodde ng'oyinza olowooza beetoolodde kagaali oba moloka omuntu nga oyinza okulowooza abajjidde ku nnyonyi tebabakebedde nga bajja oba balina emmundu oba balina bomu. Waliwo omuntu ajja nga talina kyalina nga n'abantu 2 mumukwata kubanga ffe tetuli nze ojja n'onsomera etteeka lyange nonga Honorable Nyeko okutta olwa kino na kino na kino sisobola gaana genda naawe kubanga oba oyise mu procedure entuufu ojja ng'olina samoni ya poliisi n'ogamba nina samoni yino wano sisobola sigangana naawe mukuwa. Ffe twagala rule of law nga yeekola mu ggwanga enfuga y'amateeka nga tuyinza kulwanisa ate n'akatini ke tusuubira gwejangu bw'oba oyise mu nfuga y'amateeka ndeetera samoni ontegeeze nti Honorable Nyeko mukomyewo wano pulezidenti wammwe alina omusango guno na guno naye gweoyagala tuziyiza abantu baffe balowooza ffe tulinga bo nti tutya abantu baffe balowooza Kyagulanyi atya abantu be nanti bo batambula n'emmundu mu maaso n'emabega omuntu omu alina abasirikale 30 bakuuma ki omuntu omu na Uganda talina ddagala omuntu ogwo minisita ate wekigenda ku mutabani wa Museveni kisukka naye kati naku alina katooyi ke oyinza olowooza Museveni yayitawo kumbe ekitabani kye ogenda okutunula kumbe oyo ogenda okulaba eya Museveni yemu neya mutabani we olwo Munnayuganda ng'abonabona ze biliyoni 2 mu miliyoni 7 lwe boonona buli luki buli lunaku biliyoni 2 mu miliyoni 7 buli lunaku wano wotugamba olunaku olumu oba ozimbye eddwaliro wano
oba ozimbye essomero banansi babagenda okweyagala olunaku olumu biliyoni 2 ne miliyoni 7 zikola factory wano abavubuka ne bakola biliyoni 2 ne miliyoni 7 zizimba ennyumba eno abantu ne babeera mu cottages nga olabe mu nsi endala biliyoni 2 mu miliyoni 7 eno gete e South Africa waliyo ghetto bagiyita Soweto eyaka kubanga gavumenti egikakatako okujuwa amasanyalazi eno nzikiza njereere buli wamu tovola beera tubeerayo n'obusangosango ogundi yakutte gundi nzikiza weeri naye ghetto zirina okuba nga omunnansi asobola okweyagala wadde tasobola kusasula masanyalazi ng'ebitala biri eri ekitala kiba kimu nga kiri eri waggulu nga kikuba ekyalo ekitwewuunyisa bano abasajja batambula bagenda for benchmarking mwabalabye ba minisita 7 bagenze tebeemanyi oli yatambudde naye bonna bagenze ku ssente ya muki yamwe wa musolo twetwetaaga justice ezo zokka okulaba nti Kasanvu ayaka yenna ghetto zeewange zonna nti amakubo gabeeramu